Allo Uganda mbalamusiza nembebazo okubanga mutwegasseko wetuli bayitawo Lungala. Nabagambye estate eno ya Lungala Mbale. Lwaki tugiyita Lungala Mbale? Kubanga wetula Lungala n'ogenda Mbale okusalamu busazi Kampala Mpigi Express naye wano woolaba tugenda tambula ffenna okutuukira ddala ku site nga weeri okulaga gwe kennyini osobole okumanya amakubo gali gatya bw'entambula wano ne bw'obanga ozze Buzinga estate wagirabira ku internet nga bujjogamba nti ye weewowe nalaba. Mu kaseera kano tuli Lungala Mbale wano wetukka tugenda kubanga tutambula ffenna okutuusa nga tugudde mu katawuni ak'Embale nako osobole okuba ng'okalaba. Tawuni y'Embale ye tawuni egabirira Lungala ate n'egabirira n'Empigi. Bw'obeera mu tawuni ya Mbale, Mbale we bagamba nti alangaze ng'eyakasibira Embale kubanga Embale wano wetuli we wali ekitebe ky'ekika ky'ab'endiga. Yensonga lwaki nti alangaze ng'eyakasibira Embale nti lwaki nti ate ani anaakalya wakiri anaakasanga omukalo kubanga abantu bonna Embale nga beddira ndiga. Kati tawuni y'Embale ekuze ekyali naye bw'obanga obuuza tawuni y'ettaka eri okumpi nti katawuni kyakali awo okumpi ng'ovudde ku tawuni y'Empigi, tawuni y'Embale ye tawuni eri okumpi era nga wano wenyini mu Mbale erina amakubo osobola okuyitamu n'ogenda butereevu wali mu tawuni y'Empigi oba okuva mu Mbale nodda Lungala n'ogenda mu tawuni. Tugenda tambula ffenna kitundu kiringa ekikyali ekipya naye ng'olengera development eriyo. Amakubo agaliyo malungi. Amakubo malungi okuviira ddala w'owetere Lungala okutuukira ddala ku ttaka. Amakubo geegasa, amakubo gayisa emmotoka, amakubo gatambuza abantu. N'abazimbye amayumba tekuli azimbye ennyumba nga ya nankani. Abazimbye amayumba bonna obalaba nga bazimbye ziikalina, atazimbye kalina azimbye bbangalo. N'olwekyo njagala tutambule ffenna okutuukira ddala ku estate nga weeri. Okay, tutambudde ffenna betutambudde nabo nga bw'olengera ettaka lino we liri ku kkubo. Ekkubo lisigala litambula lisigala liyisa. Kati wano wetutuuse ye site yennyini gy'olaba estate yaffe erimu poloti za fuuti 5x5. Njagala kulambuzaako ezimu. Waliwo akayumba waliwo poloti eyasaliddwa neesigalamu ennyumba yamu toilet yamu kayumba katonotono. Naye katono ng'oyina ewuwo oba toyina ewuwo tekaba katono. Era oyinza okuŋŋa nti mwami Lugonvaako tukwogereko, nze jangu buzzi twogere. Nawudo Morini oyinawo poloti wano. Muwala wange Nawudo Morini namuwaddeyo poloti. Oyo omwana wange wa ku Kido. Nawudo Morini n'abalala tujja mpola mpola. Mukama bwangemulira n'agamba nti kola kino nga nkola ekyo. Nawudo Morini namuwaddeyo poloti awo okulira n'akayumba kano. Era nja kusaba onsindikira abantu bo bano n'ebiwandiiko manyi okuwa okutaliiko biwandiiko tekuba kuwa. Yes. Okuwa okutaliiko biwandiiko tekuba kuwa. Tubadde tusumbuyibwa enkuba yensonga lwaki olaba nti amakubo tegannayitamu n'okusenda wano twasinzeewo mu kaseera ka nkuba nga kulwana sizoni y'enkuba mu Uganda yazzeemu naye ng'amakubo gagenda kuba gateekebwamu. Poloti zino fuuti 5 ku 100 za bukadde 5. Poloti zino fuuti 5 ku 5 za bukadde 5. Oyinza okugamba nti mwami Lugonvu ndabyewo obukadde 5 sibulina naye nsobola okukwatako 3 ekitundu, nsobola okukwatako obunaakakadde n'enkanoonya I'm okay with it. Osobola okugamba mwami Lugonvu nze nandyagadde okugatta bwa 5 ku 5 bubiri mpeza 5 ku 100 nkikoze ntya obwo bukadde 10. Osobola okugamba nti bukadde 10 naye siweza kujangu twogere. Esimu yange ogimanyi ya 0753 98 56 39. Poloti zeegasa nga bw'oziraba ezimu zitwaliddwa bwe twayogera nti tugenda ku openinga app. Waliwo abagambirawo nti nze ebyo byombi manyi bo ne basasulira wera ndabyona abalambula. Waliwo abalambula already. Waliwo kati mwami Lugonvu nzijjeddi nti gwe jangulu oyagala naye bwe zinaaba zikyaliwo. Siffe tukuwa olunaku nti jangu bweru. Muwala wange Nawudo poloti ye jangu ogimulaba. Ate ajja kumbuuza Eriasi wagirabye. Eriasi wagirabye. Ate oyo mukwatagana. Eva kuli ku kali akati njagala ababeere makkati nga monitoringa. Nawudo ova wali kati nodda kali ako wansi nodda kano ne kali. Abeere wano.
njagala ababeeremu wakati. Waliwo abaana nga ddala bagwana Nawudo mu bantu b'entambudde nabo ayina ttiimu. Eyo ttiimu ekola n'okwagala n'obwetoowaze n'obuntu bulamu. Njagala kwebaza era ttiimu yonna eyo ndi mu kutetenkanya. Ttiimu Lugonviizisyo n'abalabi bange. Waliwo abaana bangi nga mpulira waakiri ne bwe naakwata omutwalo ne ngumuwa. Gujja kunsanyusa. Waliwo ye Faridani? Friday Saudi waliwo ddala. Mwebale nnyo naye ng'ettaka lye lino we riri wakula naye nga otunuulira nti ddala waliwo abantu bazimba. Abazimbye mu kitundu olabira ddala ng'ekifo batuwadde omuzinzi omulungi. Ziri 5 ku 5 ku bukadde 5. Bw'obanga akasente okayina era ng'oli mu bwetaavu oŋŋamba bugayi nti mwami Lugonvu nze akange ke kano bakansindika omuntu wange sikiinaako buzibu. Naye nga bwe kityo bwe kiri nzikiriza okuba nti estate ogirabye bulungi fuuti 5 ku 5. Mu fuuti 5 ku 5 abantu beebuuze bayenkana etya. Poloti ya fuuti 5 ku 5 osobola okuzimbamu ennyumba ya bisenge 3 n'amadiira 2 n'osigazaako akajja. Poloti ya fuuti 5 ku 5 osobola okuzimbamu double room 3 n'osigazaako parking. N'olwekyo nzikiriza nti twandyagadde buli omu okufuna 5 ku 10 naye obusobozi. Eno nagambye nti tuli mu operation okulaba nti oli myaka 30 myaka 35 tetumanyi byankya. Oyina abaana 2 abaana 3 gya abaana mu muzigo. In operation tujja abaana mu mizigo. Tuzze tuba ne operation va mu muzigo, operation va mu muzigo. Naye in operation gya abaana mu muzigo. Okitegedde? Zimu 0753 98 56 39. Nze manyi ekitegeeza maama ne taata okusula mu single room n'abaana 3. N'olwekyo tusobola okwerwanako nga tukoze ekyo ekisoboka ne tulaba ng'oba oli awo tusobola okukyusa obulamu bwaffe. Waliwo kyendeseyo? Wanga kyekyo kambagaliza ebirungi ebyereere.